نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار بسيره واهتدى بهديه إلى يوم الدين ما بعد. نعم الحمد لله twebaza Allah subhanahu wa ta'ala kyatwazisa obulamu n'abanga atadde mu abo abakyassa era abakyamusinza tumusaba akkirize okulafuubana kwaffe era atuteeke mu abo ab'okumusisinkana nga musanyufu gye bali. Naam, waliwo wano ebibuuzo ebitubuuziddwa oba ebyatubuuziddwa bitwagala okugezaako okwanukula biidinna tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuteebese obutuufu bwabyo. Naam, muganda waffe abuuza ebibuuzo bibiri wano. Ekibuuzo ekisooka abuuza ku muzeeyi okugenda okwewola ssente. Muzeeyi we yagenda neyewola ssente mu ba money lenders naye n'alemererwa okusasula. Kaakati agamba nti yalina obusobozi obusobola okusasula. Kati asasule ebbanja lino kuba ataasa ttaka eryandibadde ly'abaana kuba lyeyasingayo. Katasasula banka etwala ttaka. Kati abuuza asasule. Kibuuzo ekyokubiri abuuza ku muganda waba mwannyina alina bizinesi ya kutunda ngoye z'abakyala. Agambye batunda ngoye z'abakyala mulimu n'obuto n'ebirala. Kati abuuza nti omuntu ono amuyamba amuwe ssente akole bizinesi eyo. Ebyo bye bibuuzo ebibiri byabuuza. Naam, ekyokuddamu billahi tawfiik. Ekibuuzo ekisooka ekyamuzeeyi ogenda okwewola ssente, ekibuuzo ekyo emirundi mingi tukikubaganyizaako ebirowoozo era kyanukudde emirundi mingi. Anyway, tetukkirizibwa kuyamba mu kujooga Katonda kuba money lender, that is riba. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wataawanu ala albirri wattaqwa, muyambagane mu kutya Allah subhanahu wa ta'ala, mu kukola obulungi ne mu kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala taawanu ala al-ithmi wal udwan, temuyambagana mu jooga Katonda mu kukola bibi na kulumbagana nsalosalo ze. Riba lyerimu ku mazambi amanene ennyo. Actually ndoza lirimu ku mazambi omusanvu agazikiriza ali mu beqat. Kati abamanyi batugamba nti tosasula. Nsonga eyo nalina entegera nti ebintu bino oba okubinunula kyekyandibadde kisinga, naye nagenda okwetegereza abamanyi nga bagamba nti tosasula. Ensonga eyo yali mu ddiiro juzi ku mukutu gw'abamaseeka, Sheikh Nuhu Uthmani Kibuuka n'aleeta obujulizi obulaga nti no tetusasula bbanja lya banka eryo, tulireke batwale kuba Allah subhanahu wa ta'ala takkiriza. Allah subhanahu wa ta'ala bano abaana ajja bbawa ebirala. Kugamba okutwala ebbanja eryaliba kuba kugula olutalo wakati wo ne Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwekyo nedda tamuyambako amaleke muzeeyi akafiiremu. Ekibuuzo ekyokubiri, omusiraamu ndowooza abadde ababuuzibwa mu mwannyina something like that oba musiraamu. Anyway, ali muhimu omusiraamu akola bizinesi atunda ngoye ez'abakyala. Abaffe muyambe muwe ssente akole bizinesi eyo. Yes, muyambe omuwe ssente akole bizinesi eyo kubanga engoye ezo z'abakyala z'oyogeddeko ezo mulimu obuto naki ezo engoye ziri kagamba zikola side ne side. Abasiraamu tuzambala, abasiraamu bazambala n'abakafiri bazambala, tikiyita mutawaana. Olugoye olwo lufuuka ddi haramu. Olugoye kati oba n'ebiteeteeyi bikirizibwa okutundibwa biizinilla kuba n'abasiraamu babyambala. Omusiraamu agaanibwa okwambala ekiteeteeyi ng'afulumya ebweru, naye mu nnyumba ye asobola okwambala ekiteeteeyi, asobola okwambala ze bayita enkunamyo biizinilla. N'olwekyo tekirina mutawaana. Ddi lwe zifuuka engoye ezo nga haramu, ye musiraamu ono okulugula n'alwambala n'afuluma ebweru ng'ali mu kiteeteeyi or something. Era bona ogenda ne mu nsi z'Abawarabu ne Saudi Arabia ojja kusanga nga amaduuka gatunda engoye ezo kubanga abakyala bemulaba Abawarabu abo babeera mu biddugavu munda babeera bambaliddemu ezo engoye ezo. Era bw'akijjako bw'ati kibanga bw'olaba nti kati ne waffe mu Europe ebiseera bya winter abantu bambala amakooti n'omulaba nga yeesabise yenna. Era olwo okuyingira bw'ati kobe nga omuntu akyadde bukyazi kibasooka okumuggyako kooti wabeerawo ekifo we baziwanika. Kati n'abakyala abo bemulaba kati nga Saudi Arabia
abambaliza engoye enzirugavu nga yenna tomulabako omuntu abeera alina engoye zayambaliddemu era bw'ayingira kyasooka okugjako kino ekikaaya kuba ateekako kiteeke ku ngulu kyasooka okugjako wappa n'asigala mu ngoye ze ez'owunda eza bulijjo gamba ez'omu nnyumba biizininda n'olwekyo yo bizinesi teri haramu n'akamu n'akeddagala diro bifuuka haramu bano bannyini kubigula ne babikozesa mu ngeri enkyamu. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira wallahu a'lam. Naam, wano waliwo omubuuzo omulala abuuza ekibuuzo kyewuunyisa. Muganda waffe abuuza nti waliwo omusajja ayagala kusiramuka naye atya tayiri. Abuuza nti asobola okutoola shahada n'akola ebirala ebyetaagisa naye nga takoze tayiri. Ajja kwekuuma mbu yeerongoose asaale akole ebyetaagisa naye nga takoze tayiri. Kati abuuza nti obusiraamu tayiri oba kuba waliwo gwe beebuuzizaako n'abagamba nti obusiraamu tayiri bwaba tasobola kutakkiriza tayiri tewali. Subhanallah. Ekyokuddamu billahi tawfiq. Basiraamu twegendereze nnyo baddu ba Allah engeri gye twanukulamu ebibuuzo bino. Subhanallah. Twegendereze nnyo bwe tuba twanukula ebibuuzo. Teweetantala kwanukula bibuuzo nga ddala teweekakasa nti kyogenda okwanukula okirinako okumanya. Anyway, eyo tuveeyo tugende ku kibuuzo. Omusajja oyo ayagala okusiramuka temuddamu kumugamba nabya tayiri right now. Temuddamu na kubimugamba atya tayiri. Temuddamu na kubimugamba wabula mumugambe nti tola shahada kuba it's very important, crucial. Bannange okimanyi nti omusajja oyo bw'afiira awo okimanyi nti agenda kugenda mu muliro emirembe n'emirembe nga taguvuddeemu. Naye olaba bw'ofuuse ensonga gwe olaba bw'ofuuse ensonga eyingiza omusajja on'omuliro ng'ate akugambye njagala kusiramuka naye ntya tayiri. Tayiri si bwe busiraamu. Tayiri yes part of busiraamu naye si bwe busiraamu. Obusiraamu ye la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. Obwe busiraamu ekyo kyekigambo ekikuyingiza mu busiraamu. Omusiraamu temuddamu oyo musajja temuddamu na mugamba bya tayiri n'akamu n'akeddagala. Mumugamba asiramuke naawo awtalina kulonza. Bw'anaasiramuka mumusomesa obusiraamu. Nkukakasa within a few days oba within a short time obusiraamu buno bwe bunaamunnyikira mu kifuba ojja kulaba ye yennyini ng'abayababanja nti bannange muntwale bantayirire. Bannange temuzannyisa bukaafiiri. Omuntu mumusibe mu bukaafiiri okuba nti naatya tayiri. Omusajja oyo okubeera n'obukaafiiri bwe bw'afiirawo muliro emirembe n'emirembe. So nga ate bw'asiramuka obusiraamu bwe bujja kukkirizibwa era emirimu gyonna gy'anaakola gijja kukkirizibwa wadde nga jja kuba afuna omusango gw'okuba nti si mutayirire. That is minor thing compared ku kintu ky'alimu. N'olwekyo basiraamu mbakubira omulanga mwanguweeko abalina kontakiti y'omuntu oyo mwanguweeko atole shahada mutandika omusomesa obusiraamu. Within a short time ye yennyini ajja kudda abagambe nti njagala kuntayirira kuba ajja kuba atandise okuwoomerwa. Obusiraamu buno bwe obuyingira otandika okubuwoomerwa kuba kati tamanyi automatically buli omu abeera atya tayiri. Gwe tokiyita nti nno kintu kyakuzannya. Omulimu abasinga obungi olw'okuba nti nno mwazaalibwa muli basiraamu abatayirira muli baana bato temumanyi yensonga lwaki muzannyisa omuntu afunye opportunity okuba nti asiramuka. N'olwekyo baddu ba Allah balungi abakkiriza mbasaba mwenna abannannyini buvunaanyizibwa ku nsonga eno please mwanguweeko nga bwe musobola okulaba nti omusiraamu oyo omusajja oyo ayagala okusiramuka mumutuusaako amawulire gano asiramuke there and then. Bw'anaamala okusiramuka n'asoma obusiraamu alhamdulillah ojja kukiraba era ojja kumbuulira nti owaaye omusajja baamutayiridde
kubajja kuba atandise okunyikira mu busiraamu ng'atandise obutegeera naye kakati laba bw'omulemesa. Obusiraamu si tayiri, obusiraamu shahada bwe busiraamu. Tayiri kintu ekijja oluvannyuma. Omuntu abeera musiraamu omutuufu oba nedda? Omuntu bw'asiramuka n'atatayirira abeera musiraamu? Ye, abeera musiraamu, abeera musiraamu. Leka kumulemesa. Obusiraamu shahada, so obusiraamu nti tayiri. Bw'anatuuka maaso eyo biidhinillah ajja kulongooka era ajja kujja abeerenga akutegeeza nti njagala kuntayirira. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira. Saba Allah subhanahu wa ta'ala ayongere okulungamya omusajja oyo kuba tannaba kufuuka musiraamu antiro ng'amaze okusiramuka, tannaba kufuuka musiraamu antiro ng'amaze okutoola shahada. N'olwekyo tugamba nti tuwanjagira Allah subhanahu wa ta'ala abeerenga alungamya omusajja oyo amusiramule era afuuke muganda waffe. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira. Naam, ekibuuzo ekirala omuganda waffe abuuza ku swala y'omufu, salatul janaiz, salatul janaza. Abuuza ku bintu bibiri, abuuza ku kwambala engatto, okusalira mu ngatto oba obutazisaliramu, n'abuuza ne ku salaamu. Kati muganda wange ku ngatto bwe tuba nga tusalidde mu muzikiti, obviously engatto tulina ozijjamu kuba tetusobola kugenda na ngatto mu muzikiti. Kiri haramu? Nedda. Ogenda n'engatto mu muzikiti kiri haramu? Nedda, tekiri haramu. Naye okusinda ku mizikiti kati gye tuyina tosobola kuyingiramu na ngatto. Naye nga kiri sunna, okusalira mu ngatto kiri sunna. Kiriko sunna ey'ekiragiro, sunna ey'ekiragiro. N'olwekyo okusalira mu ngatto sunna, wabula bwe tubeera mu muzikiti tulagira okuzijjamu olw'okukuuma obuyonjo obw'omuzikiti guno n'okunakuwaza. Emizikiti kati gino gye tuyina ennaku zino giyina ebiwempe nakinaki, wabeerawo embeera etali ya mulembe. N'olwekyo tuba tuzijjamu. Tituzijjamu lwakuba nti kiri haramu ozisaliramu, wabula tuzijjamu olw'embeera eyo nga bwe njogeddeko. Bwe tubeera ebweru, tusalidde bweru, engatto tuzijjamu? Nedda, tetuzijjamu. Tulina kusigala mu ngatto zaffe ne tuzisaliramu. Ye sunna, ye sunna. Nabbi sasama yatugamba nti musalire mu ngatto zammwe. Engatto yo bw'oba osuubira nti erimu obukyafu, yagamba nti bw'ogikeberamu ng'erimu obukyafu gikuute mu ttaka bw'oti. Bw'ogikuuta mu ttaka bw'oti basi awo ebeera etukudde, awo ebeera etukudde. N'olwekyo bwe kityo bwe kiri ku kigambo ekikwatagana n'engatto. Barakallahu fiik. Kati ensonga ey'engatto, abantu omanyi tulina engeri gye tukwatamu ebintu obukolokolo. Omuntu ne bakugamba nti no ensonga yino sunna yino gwe n'okiremerako noga nti ffe tukuze tulaba ti basalira mu ngatto, kiri haramu okusalira mu ngatto. Kagamba n'ojoteeka ebigambo ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Abantu balimira mu looko ne weewuunya. Eyo engoberera eyo blind mbi nnyo etomeza nga bw'olaba abahanafi abamadhabu ga Abu Hanifa, abasajja abo abayindi abo Pakistan bagoberera so blindly. Si kituufu n'akamu n'akeddagala, si kituufu. Tetusaana kweyisa bwe tutyo. Ensonga entuufu bw'ejja tugenda n'ekyo kasita tufuna obujulizi. Barakallahu fiik. Kati ku kya salaamu zombi, salaamu emu sunna, salaamu ebbiri sunna. Salaamu emu, hadisi ya Abu Huraira agamba nti anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama salla ala janaza fakabbara alaiha arba'an. Nabbi sasama yasalira omufu n'aleeta takbiira nnya wa sallama taslimatan wahida, kugamba n'aleeta salaamu emu. Bwe yali aggalawo eswala eyo yaleeta salaamu emu ku mukono ogwa ddyo, khalas. Kati ate salaamu ebbiri tuzijja mu hadisi ya Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Abdullah ibn Mas'ud agamba atya? Agamba thalathu khilalin kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallama yaf'aluhunna. Kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallama yaf'aluhunna tarakahunna an-nasu. Ebintu bisatu
ebintu bisatu nabbi sallallahu alaihi wasallama yabikolanga naye abantu babireka. Tarakahunna nnaasu, abantu babireka ebintu ebyo bisatu. Ihdahunna, ekimu ku byo at-taslimu ala al-janaza mithlu at-taslimi fi as-salah. Ekimu ku ebyo abantu bye baleka kwe kuleeta salaamu nga bw'olaba salaamu mu swala. Bwe tuba mu swala tuleeta salaamu bbiri, ekyo ekisinga okubanga kimanyibwa, waddenga ne omulundi ogumu mu swala zino ez'amakutuuba oba eza sunna n'omulundi ogumu mweguli, naye abantu bangi ekyo tebakimanyi. Bakisiba nnyo, ekintu ekyo bakikola nnyo ku swala y'omufu, bakikola nnyo ku swala y'omufu, naye ate mu swala zino eza bulijjo ne bakisuula. Kuba mu swala zino eza bulijjo, swala eza faradha n'eza sunna, bw'oba osadde kya mu sunna okutoola salaamu emu ku mukono ogwa ddyo, ogamba nti assalaamu alaikum, n'okyukamu katono nnyo ku mukono gwo ogwa ddyo. Assalaamu alaikum, n'okyukamu katono nnyo ku mukono gwo ogwa ddyo. Eyo sunna n'obujulizi weebuli. Naye ekyo bakivaako, naye mu kusaalira omufu ate we bakyesibako kino ekirala ne bakireka. Ibn Masudi kyagamba nti ebintu bisatu nabbi sasama yabikolanga naye abantu babivaako, n'atubuulirako ekyo. Ekimu ku byo kwe kuba nti nno bagaana oba baaleka okuleeta salaamu nga salaamu bwe tuzireeta mu swala. Barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Kansubire nti muganda wange ebibuuzo ebyo bitegeerekese bulungi. Naam, barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Ono muganda waffe omulala abuuza ekibuuzo nga yeetaaga okumanya edduwa z'osoma ng'omaze okufuna ewuzu. Naam, edduwa esooka kugamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Edduwa ey'okubiri Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina. Edduwa ey'okusatu subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ezo dduwa ssatu obujulizi. Nabbi sasama yagamba ma minkum min ahadin yatawaddau fayusbighu alwudu'a thumma yaqulu, teri omu mmwe afuna ewuzu n'agirongoosa bulungi, bw'amala ogirongoosa bulungi nga nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yagiyigiriza, oluvannyuma n'agamba ebigambo bino ashhadu an la ilaha illa Allah, mpa obujulizi nteriyo kisinzibwa mu butuufu okuggyako Allah, wahdahu la sharika lah, mu bwomu bwe nga talina kimwegattibwako kyonna, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, era mpa obujulizi nti Muhammadi muddu wa Allah era mubaka we. Omuntu ayogera ebigambo ebyo illa futihat lahu abwabul janna athamaniyatu yadkhulu min ayyiha sha'a. Illa futihat lahu abwabul janna thamaniya, okujjako ng'omuntu ono aggulirwawo emiryango gyonna 8 egy'ejjana. Illa futihat lahu abwabul jannati athamaniya, aggulirwawo emiryango gyonna 8 egy'ejjana. Yadkhulu min ayyiha sha'a, n'ayingira mu ogwo gwonna gw'aba ayagadde. Obujulizi obusooka ku dduwa esooka. Edduwa ey'okubiri zaada Tirmidhi, Imaamu Tirmidhi yayongerako ku hadisi eyo yennyini, n'ayongerako nti Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina. Allahumma ij'alni minat tawwabina, ay Allah nkusaba onteekemu abo abeenenya, waj'alni minal mutatahhirina, era onteeke mu abo abeetukuza. Ffe tuli abantu abeetukuza, tetuli batukuvu wabula tuli abo abeetukuza. Hadisi endala ey'edduwa eryokusatu wa an abi Sa'idi, eva ku Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala, nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba man tawadda'a
faqala oyo afune wuzu n'agamba nti subhanaka allahumma wa bihamdika wayaukana ay Allah wayaukana wa bihamdika n'amatendo go ashhadu an la ilaha illa anta mpa obujulizi teriyo kisinzibwa mu butuufu okujjako gwe astaghfiruka kwenenyeza wa atubu ilaiki era nkusaba onsonyiwe nkwenenyeza era nkusaba onsonyiwe. Omuntu ayogera ebigambo ebyo nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba kutiba fi riqin thumma tubi'a bitaba'in fala yuksaru ila yaumil qiyamah. Ebigambo ebyo bisiringibwa ne biterekebwa tebigenda kuddayo kusumululwa mpaka yaumul qiyamah. Bisiringibwa ne biterekebwa tebigenda kuddayo kusumululwa mpaka yaumul qiyamah. Ndowooza olabye obukulu bw'ensonga. Ndowooza olabye obukulu bw'ensonga. Kanziddemu edduwa zino. Olumala okufuna ewuzo ogamba ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nziramu ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Edduwa zonna hadisi ezembalaze Sheikh Albani yazikona mu stampu nti hadisi ntuufu. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Onumanyi nafe abuze ebibuuzo bisatu. Abuze ekibuuzo ekisooka nti lwaki tetuziika mu keesi, lwaki tuziika mu ssanda. Ekibuuzo ekyokubiri n'abuuza nti lwaki twanguyiriza okuziika. Ekibuuzo ekyokusatu n'abuuza nti lwaki tetukkirizibwa kaaba. Kale ekibuuzo ekisooka mwennyinaze lwaki tetuziika mu keesi, kuba nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba tuziike mu ngoye. Nabbi sasama yatugamba tuziike mu ngoye n'atugaana okuziika mu keesi okujjako nga waliwo exceptional case. Ebyo abamanyi babinnyonnyola si njagala okugenda mu kaseera kano naye nga nabbi sasama enkola ye kuziika mu ngoye. Ate engoye ezo yatukubiriza okubeera nga zibeera njeru. Yatukubiriza okubeera nga zibeera njeru. Yatugamba nti no albasu min thiyabikum albayadha, mwambale engoye zammwe njeru. Lwaki? Fa innaha khairu thiyabikum, zengoye ezisingira ddala obulungi mu ngoye zammwe. N'agamba nti wakaffinu, wano wenjagala, wakaffinu fiha mautakum, era muziikemu n'abafu bammwe mu ngoye ki? Mu ngoye ezo enjeru. N'olwekyo mwennyinaze tuziika mu ssanda lwa kugoberera nkola ya mubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Tuziika mu ssanda lwa kugoberera nkola ya mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kuba obusiraamu butulagira okuba nti nno tukola emirimu ibada yonna gye tukola, kuba okuziika ibada. Okuziika ibada. Kati obusiraamu butulagira okukola ibada nga tutuukiriza obukwakkulizo bubiri. Ibada yonna okukkirizibwa obukwakkulizo bubiri. Ekisooka okukola lillahi subhanahu wa ta'ala al-ikhlas, nga tukola lillahi subhanahu wa ta'ala. Ekyokubiri tuteekwa buteekwa okuba nti tukola nga tugoberera omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Kitegeeza nti omulimu gwonna gwe tukola guteekwa buteekwa okubanga guliko endagiriro okuva ku mubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Kati omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam bwe yatuuka ku kuziika yatulagira, yatugamba nti nno muziike mu ngoye, engoye ssatu. Muziike mu ngoye ssatu, n'atukubiriza nti nno engoye ezo zisaanidde zibeere njeru. Kansubire nti nno ekyo kitegeerekese. Ekibuuzo ekyokubiri wabuuza nti nno lwaki twanguyiriza, lwaki twanguyiriza okuziika. Subhanallah. Ensonga lwaki twanguyiriza okuziika, nabbi sasama yatugamba nti nno asri'u bil janaza, mwanguyirize nnyo okuziika omuntu ng'afudde.
mwanguyirize nnyo okuziika omuntu ng'afudde. Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha alayhi. Omuntu ono bw'abanga abadde mulongoofu, omuddu ono bw'abanga abadde mulongoofu, eyo gye mumutwala muba mumutwala mu bulungi, era naye yennyini abeera ayagala nnyo mumwanguyirize. Era mu hadisi endala Nabbi sasama n'atugamba nti omuntu wano nga mumutwala okumuziika bw'abanga abadde mulongoofu agamba nti kaddimuuni munyanguye. Kati Nabbi sasama n'atugamba nti wa in takuna ghayra dhalika, bw'abanga omuntu ono tabadde mulongoofu, fasharrun tadaunahu ani riqabikum, bw'abanga omuntu ono abadde mwononefu, okumwanguyiriza kuno kwe mumutwala kibeera kibi kye muba mwetikkudde ku bibegabega byammwe, kibeera kibi kye mwetikkudde ku nsingo zammwe, kubanga mu Busiraamu tulagirwa bwe tuba tutwala omuntu okumuziika tumukwatira no ku bigabega ku nsingo zaffe we tumuteeka ne tumutwala twanguyirira. Kati Nabbi sasama atugambye nti omulongoofu abeera abagamba kaddimuuni munyanguye muntwale mangu. Naye bw'abeera omwononefu bakiyita kibi kigwana wala Abaganda, kibeera kibi kigwana wala. Nabbi sasama agambye nti nno muba mwejjako ekibi kino kye muba mwetisse, mukitwale mangu mukiwone. Nabbi sasama yagamba nti omuntu abadde omwononefu wano mu kumutwala abeera alaajana, ya wailaha ila aina tadhhabuna biha, abaaye mubadde kimwe zibasanze, kino kimwetisse mumanye mukitwala, amakulu omuntu ono omufu ono gwe mwetisse mumanyi mwe gye mumutwala. Ya wailaha alaajana, mwe zibasanze, amakulu muntwala wa, mumanyi mwe gye muntwala. Kuba aba yalabyeko dda wano omuntu nga yakafa bw'ati wamanyira feeti ye, wano ng'agenda okufa, sina kulinda nti nno nga mazo wano ng'agenda okufa, kuba Nabbi sasama yatugamba nti omuntu ng'agenda okufa akaseera akasemba yawo, malayika ze zisooka okujja ezigenda okutwala omwoyo guno. Bw'abanga omuntu ono abadde mulongoofu, malayika ez'omujjana ze zijja nga zonna zirabika bulungi nnyo, zisimayiringa, zituula amaaso go we gakoma okulaba. Malakul mauti n'alyoka ajja n'atuula awo awali omutwe gwo n'atandika okusikamu omwoyo. Bw'abeera mulongoofu agusikamu mpola na ddembe, n'agukwasa bamalayika bali ne baguzinga mu ssanda ze bazze nazo, essanda ez'omujjana n'obwowo obw'omujjana. Bw'abanga omuntu ono abadde mwononefu oba nga mukafiiri, malayika zijja za muliro, era nga zonna ziddugala ebyenyi zikutunuulira n'obukambwe obuyitirivu, ne zituula amaaso go gakoma okulaba. Then Malakul mauti najja n'akukandula, n'akusikamu omwoyo guno mu mubiri guno, n'akandula bukanduzi, n'agukwasa malayika ziri, malayika ezo zijja n'ensawo nga ya muliro. Kati oluzikwasa omwoyo guno ne ziguteeka mu nsawo eyo ne zigwambusa. Kati yo muntu ono kyava alaajana, ya wailaha aina tadhhabuna biha, mulaga wammwe muntwala wa, mumanye muntwala. Subhanallah, tusaba Allah tutaase. Nolwekyo mwanyinaze eyo nsonga lwaki twanguyiriza okuziika kiragiro kya Nabbi sallallahu alayhi wasallama. Ekibuuzo ekyokusatu obuuziza nti lwaki tetukkirizibwa kukaaba. Tukkirizibwa okukaaba, okukulukusa amaziga tekigaanibwa. Nabbi sasama yafiirwa mutabani we Ibrahim yakulukusa amaziga, era basoba ne bamubuuza nti ya Rasulullah watugaana okukaaba ate kati n'agamba nti nno omutima bwe gulumwa amaaso gakulukusa amaziga. Obviously ekigaanibwa ki kwe kutema ebiwoobe, aniyaha bakiyita aniyahatu, okutema ebiwoobe nga bw'olaba abakazi bwe batema ebiwoobe n'alaajana nadde eno nadde eri ondeke eddaani twala tugende oyo gasiya gwe bakola ne yeeziba nga yenna, ekyo kye kigaanibwa. Nabbi sasama yatugamba nti nno arbaun fi ummati min umuri ljahiliya la yatrukunahunna,
nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti ebintu bya miteeka ebintu bya mirundi ena mu umma yange bintu bya mujahiliya niye abantu baagaana okubivaako abantu baagaana okubivaako ekimu ku byo anniyahatu okutema ebiwoobe kintu kya mujahiliya eri ng'obusiraamu tebunnaba kujja n'olwekyo tetukkirizibwa kutema biwoobe tukkirizibwa omuntu okulukusa amaziga olw'obulumi buno omuntu waakuvuddeko omwana waakuvuddeko omukyala waakufuddeko omwana waakufuddeko maama wo okkirizibwa okukaaba kuno okw'ekimpowoozi n'okulukusa amaziga naye okutema ebiwoobe ondekeddaani bannanga ogenze woowe nnyabo ankubye omuggo ate wotagendeera oyinza n'okuva mu busiraamu abakazi ebintu ebyo bye boogera onkubye omuggo ondekeddaani nze nakola ki era nze subhanallah allah tutaase naye mwanyinaze eyo nsonga lwaki tetukkirizibwa kutema biwoobe nabbi sallallahu alaihi wasallama yatugaana okutema ebiwoobe ekyo olaba nti olunaku lumu nabbi sallallahu alaihi wasallama yali atambula hadisi ya Anas ibn Malik bali ne basahaba nga batambula ne basanga omukyala ng'ali ku kabbuli awo ng'atema emiranga ng'akaaba faqala laha nabbi sallallahu alaihi n'amugamba nti ittaqillah wasbiri tya Allah era ogumiikirize subhanallah abantu bazibu faqalat nabbi sallallahu omukyala ono yamuddamu ki yamugamba nti ilaika anni mbakonze fa innaka lam tusabu bimusibati gwolabye totuukiddwako nga nze kyentuuseeko kino tekituusa ku ggwe kyova ngamba nti nno ntya Allah ngumiikirize omukyala ono tiyamanya ani gwagamba nabbi sasama olwamugamba ekyo ye n'atambula n'agenda bano baaliwo ne bamugamba nti huwa rasulullah bambuza oyo omumanyi oyo gwogamba nemugamba huwa rasulullah nemugamba nti oyo huwa rasulullah oyo mubaka wa Allah kati omukyala kyava ayanguyira agenda asanga nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yamutuukako n'amugamba ya rasulullah inni lam a'rifuka munange nze mbadde sikutegedde nsonyiwa mbadde sikutegedde lam a'rifuka nze mbadde sikutegedde nabbi sallallahu alaihi wasallam yamuddamu n'amugamba nti inna sabra inda awwali sadama awulira inna sabra inda awwali sadama mazima ddala obugumiikiriza bubeerawo wano mu kaseera akakulembera obugumiikiriza bubeerawo mu kaseera akakulembera subhanallah wulira mu kaseera wano akakulembera obugumiikiriza nabbi sasa agamba nti awo Allah wakuwandikako obugumiikiriza n'olwekyo tusaanidde tubeere abagumiikiriza twekwate ku kigambo Allah subhanahu wa ta'ala kye yatuyigiriza mu Qur'ani twekwate ku kigambo Allah subhanahu wa ta'ala kye yatuyigiriza mu Qur'ani ekigamba nti inna lillahi wa inna ilayhi raji'un nga gwe oviiriddwako gwe nannyini musiiba wamma gwe atali nannyini musiiba akubagiza ono afiiriddwa oba afunye obuzibu gw'omugamba nti nno inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu ila ajalin musamma faltasbir waltahtasib oira ekyo Allah kyakuggyeko kikye kyakuggyeko inna lillahi ma akhadha ekyo kyakuggyeko kikye walahu ma a'ta ne byakulekedde bingi naye era byonna yabiinako obuyinza wa kullu shay'in 'indahu ila ajalin musamma buli kimu kiyina ekiseera kyakyo ekigere kati ono omuntu wo afudde ekiseera kye kituuse n'olwekyo faltasbir gumiikiriza waltahtasib olindirire empeera zo osuubire empeera zo okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala asasula empeera ku bagumiikiriza kyova nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti oyo yenna atuukibwako omusiiba n'agamba nti inna lillahi wa inna ilayhi raji'un owira nga bwe kyajja mu Qur'ani
n'ayongerezaako nti Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Omuntu n'oyongerezaako nti nno Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Nabbi sasama yagamba nti nno illa akhlafa Allahu lahu khairan minha. Kuba osaba Allah subhanahu wa ta'ala omaze omukakasa nti inna lillahi, mazima ffe tuli ba Allah, wa inna ilaihi rajiuna, era eri Allah gye tugenda okudda. Allahumma ajurni fi musibati, ay Allah nkusaba ongumye mu musiba guno gwendimu, nkusaba okole ki? Ongumye. Subhanallah, Allahu akbar walillahi alhamd. Nkusaba onsasule obulungi. Allahumma ajurni fi musibati, nkusaba onsasule mu musiba guno gwenfunye, onsasulemu obulungi. Si ekyo kyokka, wa akhlif li khairan minha, ate era onkyusizeemu ekisinga obulungi. Ekisinga obulungi ku kino kyontutteko. Nabbi sasama yagamba nti omuntu ayogera ebigambo ebyo nga abikakasa, swadiqan, nga abikakasa fi qalbihi, nga abikakasa mu kifuba kye. Nabbi sasama yagamba nti nno illa akhlafa Allahu lahu khairan minha, Allah subhanahu wa ta'ala amukyusizaamu ekirungi ekisinga ekyo. Hadisi eyo eva ku maama waffe Ummu Salama. Ummu Salama bw'amala okufiirwa, afiiriddwa taata w'abaana Abu Salama, yalumwa nnyo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti gumiikiriza, n'amuyigiriza edduwa eyo. Naye omukyala agamba nti nno Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'asooka alowooza naga ayyul muslimina khairun min Abi Salama, muslimu ky'omulungi ajja okusinga Abu Salama. Awwal baiti hajara ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ennyumba yasooka okusenguka okugenda eri Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Naye omukyala agamba nti nno thumma inni qultuha, ebigambo ebyo ne mbyogera, fa akhlafa Allahu li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala nankyusizaamu mu Abu Salama, nampaamu omuntu omusajja asinga ebitonde byonna mu nsi, nga ye mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Olabye, n'olwekyo tulina okubeera ne yaqiini ku bigambo bya Nabbi sallallahu alaihi wasallam, tulina okubeera ne yaqiini. N'olwekyo mwannyinaze nsonyiwa mpanvu yeemu awo, naye njagadde okukulaga biki bye tulina okukola oba engeri gye tulina okweyisa. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Naam, ekibuuzo ekirala, muganda waffe ayagala kumanya okunaaba ng'omaze okuziika omukafiiri. Abaffe tunaaba tutya? Agamba nti seeka yabasomesa nti bw'oziika omukafiiri olina okunaaba, naye teyabannyonnyola onaaba otya. Kati muganda wange njagala okimanye nti okunaaba okwo okwogerwako si kwa mpaka. Okunaaba okwo si kwa mpaka, kujjira mu mulyango gwa al-ighsali al-mustahabba, okunaaba okukubirizibwa, so okwa empaka. Okukubirizibwa tukijja mu hadisi ya Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, batugamba nti no al-igtisalu min dafnil mushrik, al-igtisal min dafnil mushrik, okunaaba oluvannyuma lw'okuziika omukafiiri oba omushiriku. Kati Ali ibn Abi Talib annahu ata nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala, Ali ibn Abi Talib yajja ewa Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti inna Aba Talib maata, nti Abu Talib afudde. Faqala, Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti nno idhhabu fawarihi, n'amugamba nti nno genda omuziike. Mu riwaaya endala ojja kusanga Ali ibn Abi Talib yasooka ku hesitatinga, yasooka kumukanya n'amugamba nti unafudde mukafiiri, kuba mu riwaaya endala yamugamba nti nno ashekhu adhalu, oli seeko omubuze, kuba kitaawe yafiira ku bukafiiri, afudde. Nabbi sasama n'amugamba nti nno nkugambye genda omuziike. Kati bwe yamala, kati Ali n'agondera ekiragiro kya mukama we, n'agenda n'amuziika. Falamma waraituhu raja'atu ilayhi,
bwe yamala okuziika yakomawo Ali ibn Abi Talib yamala okuziika n'akomawo ewa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li Ali ibn Abi Talib yagamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'angamba nti egetaselu kale obumaze okuziika genda onaabe. N'olwekyo okunaaba kuno si kwa mpaka wabula kwa kyeyagalire kunaaba okukubirizibwa. Kakati tunaaba tutya? Tewali okunaaba kwa njawulo. Omanyi okunaaba janaba? Musiramu, omanyi okunaaba janaba? Nkakasa omanyi okunaaba janaba oli musajja mukulu. Oba wegase ne mukyala we, naaba gy'onaaba, oba weerooteredde, naaba gy'onaaba, oba ogenda kusaala jjuma, naaba gy'onaaba, exactly yeeyo. Tunaaba ebibya, tunaaba obwerere bwaffe, ne tufuna ewuzu ng'eyeswala. Yonna mu bujjuvu. Hadisi ziri bbiri. Emu egamba, hadisi embasalidde ndoze ya mama waffe Aisha, nti ewuzu ng'eyeswala, wenna n'ebigere n'obinaaba. Then bw'omala n'olyoka otandika okwefukirira amazzi ng'otandikira ku mutwe gwo. Then n'odda ku sayidi ya ddyo, then n'odda ku sayidi ya kkono, wenna n'otuuza ddala wansi. Mu hadisi ya mama waffe ndowooza Maimuna mbaserabidde, eri mu kitabo kya Imam Muslim, mbaserabidde egamba nti Nabbi sasama yamala okufuna ewuzu, ebigere n'abirekayo. Ebigere n'abikola ki? N'abirekayo. N'atabinaaba, ne yeeyira amazzi yenna nga bwe nkugambye okutandikira ku mutwe, making sure nti buli kasusuko konna katuseeko amazzi. Bwe yamala okweyira amazzi ku mutwe, sayidi ya ddyo n'eya kkono, then n'ava wano wanaabidde n'adda wali ku bbali n'anaaba ebigere. Byombi bituufu. Ky'oba oyagadde okukola ky'okola. Biidhinillah. N'olwekyo eyo ennaaba gye tunaaba nga tuzizza omukafiiri. Yampaka nedda si yampaka, wabula kikubirizibwa bw'obanga oziise omukafiiri. Kansuubire nti nno ekyo kitegeerekese bulungi. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan wallahu a'lam. Naam, wa alaikum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muganda waffe ono abuuzizza ebibuuzo bibiri. Ekibuuzo ekisooka abuuza ku tashahudu esooka, atashahudu al awwal. Abaffe ekomawa ekoma ku tahiyatu wetumanyi weekoma wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, n'akomaawo oba ayongerako salatu ibrahimiya okusalira nabbi, oba ayongerako n'edduwa. Kyabuuza ekibuuzo ekyokubiri abuuza nti mulaaka ebbiri ezisembayo katugeze mu swala ya dhuhuri oba ya asiri, nzikirizibwa okusomerako ku surat al-Fatiha, nzikirizibwa okwongerako essuula oba nkomaawo ku ghairi maghdubi alaihim wala ddallin amin nenkutama. Naam, ekyokuddamu wa billahi tawfiq nti atashahudu esooka Sheikh Albani yabinyonyola bulungi ebyo mu sifaatu salati nabi, n'aleeta hadisi ya Abdullah ibn Mas'ud. By the way, ebintu bino kibuuzo kino baakibuuzaako n'enkyonnyonnyolwa n'enkiyanukula mu bugazi, n'endeeta n'obujulizi obwa kagamba obumala okutegeeza ensonga eyo, naye kati ngenda kikonako mu bufunze kuba kibuuziddwa. Kati hadisi ya Ibn Mas'ud radiyallahu anhu egamba nti inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qaala, mazima ddala Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba, idha qa'adtum fi kulli rak'ataini faqulu, nti bwe muba mutudde buli luvannyuma lwa raka bbiri, faqulu mugambe attahiyatu lillah wassalawatu wattayibatu, assalamu alayka ayyuha nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Eyo tahiyatu nga bwe tugimanyi. Kati bwe yamaliriza ebigambo ebyo n'agamba nti thumma liyatakhayyar, owulira, thumma liyatakhayyar ahadukum min ad-du'a'i a'jabahu ilayhi
falyad'u bihi rabbahu azza wa jalla. Olira kati nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti bw'omaliriza tahiyatu eyo nga bwe tugirabye, then akugamba nti nno omuntu wa ddembe okulonda edduwa yonna gy'oba oyagadde n'ogisabisa. Okulonda edduwa yonna gy'oba oyagadde n'ogisabisa. Gisabise, ojja kuwanukulwa, gisabise. Londa edduwa yonna gy'oba oyagadde ogisabise omulezi wo. Nabbi sallallahu alaihi bw'agamba thumma liyatakhayya ahadukum min ad-du'a'i a'jabahu ilayhi. Gwe londa edduwa yonna gy'oba oyagadde, awulira, falyad'u bihi rabbahu azza wa jalla, ogisabise omulezi wo Allah. Kati n'olwekyo munnange, muganda wange, mu hadisi eyo tuyigamu nti tukkirizibwa. Osobola okukoma wali kisinziira ku bwangu bw'olimu mu swala eno gy'olimu, osobola okukoma wali wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, then n'osituka. Oba osobola okwongerako, twogera ku atashahudu al awwal esooka, oba osobola okwongerako okusaalira nabbi, oba osobola okwongerako edduwa yonna gy'oba oyagadde. Kuba kino kiri mu wajibaatu sola. Eno tahiyatu ya wakati eri mu wajibaatu sola, teri mu arkan, teri mu mpaji. So nga ate tashahudu esembayo eyo rukun, eyo mpaji, naye mwene esooka kyo kiri mu wajibaati. Kyova olaba nti bw'oba ogyerabidde ogenda okugira bw'oti ng'ositusa okuleeta eno iraka eyokusatu, kasita osingane bwanga omaze okutereera toddayo wansi. Toddayo wansi, okontinuinga na kusoma, then bw'omala okutuula tahiyatu esembayo ng'omaze byonna, n'ovunnama oluvunnama olw'okwerabira. N'olwekyo bwe kityo bwe kiri. Bw'oba oyagadde weyo kisinziira. Kati oba oli mabega wa imaamu nga imaamu awanvuyizza, leka kukoma osirike busirisi. Sabirawo edduwa z'oba oyagadde ezo Allah subhanahu wa ta'ala ziyakusomesa. Wallahu alam wa billahi at-tawfiq. Ekibuzo kye ekyokubiri wabuzza nti ku raka ebbiri mu swala ya dhuhuri, raka ebbiri nga nsadde swala ya dhuhuri oba eswala ya asiri oba ya isha, mu raka zino ebbiri ezisembayo nzikirizibwa okusoma oluvannyuma lwa surat al-Fatiha, nzikirizibwa okusomerako essuula oba nedda. Ekyokuddamu wa billahi tawfiq nti okkirizibwa si kyampaka, kyakiyagalire, si kyampaka. Ebiseera ebimu nabbi sallallahu alaihi wasallam yasomanga mu raka ebbiri ezisembayo ng'asomeramu essuula oba kadra 15 aya. Era kazino ebbiri zabeeranga haafu ya zino ebbiri ezisooka ng'asomeramu oluusi ahyanan ng'asomeramu essuula oba aya ekigero ekyenkananga aya 15 warubbama iktasara fihima ala al-Fatiha. Ate ebiseera ebimu yakomanga ku al-Fatiha yokka n'akutama. N'olwekyo kyonna ky'oba oyagadde okukola ku byombi bikkirizibwa, ojja bisanga nga biri mu sunna za nabbi sallallahu alaihi wasallama. Ebisinga waawo ojja kugenda mu sifatu salati nabbi. Sheikh Albani rahimahullah yabinnyonnyola bulungi. Barakallahu fik wa jazakallahu khaira. Nsuubira muganda wange bitegerekese bulungi. Wallahu alam. Naam, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ebyo byetusobodde okwanukulako ku bibuuzo ebyabuziddwa. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atusasulemu bulungi bungi, ate era abifuule bya mugaso eri abo abanaabiwuliriza, era abagabirire n'okubanga batwala ebirungi ebirimu era ne babanga babikolerako. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ataaso mu bisitaani, atuwe obuwangaazi obulungi nga bujjudde emirimu emirungi, tusobole okutuuka mu maaso ge ng'atusiimye. Wafaka Allahu li jamii lima yuhibbuhu wa yardah, walhamdulillahi rabbil alamin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.